Tamale Junior finally emikolo mukyala we yuno avude ku lugera nga kitakyali sister Junior ali Tamale Junior official ogenda kubanga obifuna maasawo ate yo mbaka Zake Francis gwe bakubye bannange ebipya byeyongedde okuzuuka Honorable Robin Nabanja naye muyina maasawo ate ye mwana muwala Gloria Bugi gwe basibye olw'okuta obutambi ku social media obw'obuseegu naye muyina maasawo Abitex naye tarubuzeemu uno omusajja Njasabigu Haji yasiiga abakazi 40 akawuka kasiimu naye ogenda kubanga omufuna maasawo era nga n'omwami wa Equatorial Guinea eyaganza abakazi abasukka 400 bannanga avuddeyo ne yeetondera mukyala we era nga abakazi abamu be yaganza abamu batandise okwetuga ne bava bulamu bw'ensi eno mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Sheikh Ashraf omusomi w'eddua onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru oba oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi mukubireko ate mukwano wamma togenda kuddamu kwejjusa munange sigenda kukuyiza era nga nkutandise ne sister Junior. Sister Junior ono olunaku olw'Emmande yavaayo n'atugamba nti yafunisizza omuwala olubuto nti ninayo omuwala yagenda okumuwasa ye bamuwasa buwasa kubanga ye talina ssente z'abakazi ezo munnaye nga tulowooza bya bulimba naye gye bukeeredde nga temulowooza omwana muwala ne Tamale Junior nga tekyawedde dda munnange ng'emikolo gyawedde dda naye mama bino byo bibadde biri mu private weewaawo wadde abantu abasinga bavuddeyo ne bagamba mbu nedda eyo video shoot balina oluyimba lwe bashootinga naye ate omuwala yennyini avuddeyo ne yeebaza Tamale Junior era n'amwebaza obutamuswaza eri abakadde be kati oba ekituufu kyekiriwo tokyali mu kunoonyereza omukazi gwe nafunisizza olubuto nina mwana eviiringa mangu awo naye mbadde nemedde ku lujjaga amazima kebanyanjule kebanyanjule mayinza siwasaba mpasa buwasa sina sente zakwononera mu bakazi mukkiriza bantu wale eryagaana olujja balwanikeko emwanyi naye nga banyanjula sister Blue ne sister Salum nabo balina okubanga kati begeza mu gomesi nabo tebajja kusiga ebifaananyi bya Shalom byafulumye nga alina famire y'omwana ne maama naye famire yo gyalabako nga visitation abanga agenze ku vidi Shalom tuwulira naffe buwulizi ababeera naye tialina omukazi neki n'omwana abanga agenze ku visitation famire ya season alinga alimemu Tamale Junior ate munange bwatyo asazeewo ave ku lujja omanje bufaananyi gye bukomaga omusajja buno yagala kubeera successful mu nsi eno kiba kirungi n'osalawo ng'obudde bukyali naye buli wolwawo okusalawo n'olaba abakazi n'olaba ono n'oli munnange manya obulamu bwo obw'omu maaso buba bujja kuba bubi nnyo kale munnange twali tulowooza kuba ennaku zino abadde apepeya ne mwana muwala ono Aliyana gwe baatonera emmotoka ku ssomero era ffe twali tumanyi nti nno Tamale Junior ye yamuwa emmotoka eyo naye munnange ate kyatwewuunyisizza ayanjudde oba aganzizza muwala mulala ndowooza munnange ono babadde just ate munnange tunaagamba kine nga munnaye mwe bali kusabira mbufunzi erya sister Junior limuvuddeko kati Tamale Junior official etakyali sister kubanga oli kibadde kimuyisa sister nga tasaalawo omukazi si mukazi ali awo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Honorable Robin Nabanja munnange muyina maaso wano naye ng'ali mu kyekola ate n'abantu babanyifunayo kadde ozanyemuko n'abantu boleka kwefuula bize leka kwefuula mukambwe buli kadde abantu bajja kutya okitegeera ati nawe emirembe kenyini gigamba gikuggweko sooka olabe wano Honorable Robin Nabanja kiki kye yakoze bw'ati ate Honorable Robin Nabanja afunayo kadde n'azannyamuko n'abantu be teyeefuula serious teyeefuula busy 24 hours oba mukitegedde ekintu ekyo naye ngaawe tuli munange wenkongerayo ewa Henule Mwanje ono nalina akayimba ke yayimba kansanyula nnyo akayimba munange onakulejo mbadde ntambula ne mugwako nga yina atambula anyiziira bambi ne mubuuza ate kiki ekyakutuuseeko n'agamba nze ogulaba seetaaga
kwesembereza muntu yenna YouTube muli bazibu muyina emitima emibi mwenemeseza omwana wange munange kana akaana kalenzi kabiyanka kamaze ne kagenda munange waabwe oyo omwana mwamutolesezza olw'okubanga mumutaddemu emimwa gyammwe nga mugamba omwana mwonono omwana muliisa ebisiyaga kyokka nze naye namulaba mu talenti kati yatolose wange yazzeeyo ewaabwe eyo munda eyo nno mu nsokolo era nga amaze ennaku nnya ng'abuze bannange nga yenna Henry Mwanja akaaba agambye ba YouTube muyina emitima emibi naye nga munange si mitima mibi twabadde tuyamba mwana ate agenda asomye kubanga ebintu byabadde alimu ayambala nga bakazi ayina enjala zikomeeri enviiri lekaleka bibaye tebijja kuvaamu kintu kirungi omanyi kiba kirungi n'olengera ekintu ky'omu maaso ddana okulengera ate ekintu ekikuli awo okumpi kuba singa olengera ekintu ekikuli okumpi awo oba ojja kufuna obuzibu kati ono omwana weebuze bikiipi byabadde akola oba oyagala muyamba muyambire era teyakumye okwo n'agamba nti mmwe mwenna abadde bagamba omwana asimanyi bikitasoma era kati abadde asaba mutandike ate ndowooza mumuweere kubanga ewuwe takyaliwo ye takyamuyinako obuvunaanyizibwa munange bwe tweyongerayo ew'omubaka Hon Zake maaso wano waliwo abaasanyuse bagambye omanyi toyina maanyi wenna olebera naye ki ekikutankuuza entalo ng'omanya amaanyi oyina gamuswaba sokolabe maaso wano akatambi ate tusobole okweyongerayo manyifu wano tetwogera byamalusu twogera ekintu nga naawe ogenda kukiraba kwa tusokolaba ono byagamba omubaka Hon Zake Francis ate tweyongereyo n'agaliro mbu talina maanyi kyokka ate atankuula entala atankuula bali abalina amaanyi abaakolamu n'omusajja yakaabye wewe yakaabye olukaba ne ngamba bannange kyova olaba baali bakimenyemenye luli eri bwasaamirivu singa bakimenya luli bakimenyamenya ne bakiyungayunga okimanyi obulamu bwo bwakugattirira akasolo bakayunga buyunzi na kiseminti amabina bagagase na plasta emikono gyonna giriawo oli mulema gwe weepikira mu pali bajja kukuba ebyo ebimwa ndowooza okakasizza nti paliyamenti tezannywa olowooza gwanywa enjaga wekomo mu paliyamenti muganda wange abali mu masuuti bangi nnyo abanywa ice tamanyi njaga okimanyi oli wa bitundutundu oli wakuyungirira ate weekalakaasa obusolo bwonna babuyunza amabina ga soloteepu ensingo bazisibye ebiseminti wenna oli awo manyi obulamu bwo bwa lwendo lwatuzzi nti wootulinnyamu bwoti ne tukala kwe kufaako oli mu paliyamenti weekalakaasa mbomanyira sipiika bwe Zake gw'omanyire sipiika gwani amanyira sipiika tetugenda kubalonda nga temulina mpisa nkiddamu tetugenda kubalonda nga temulina mpisa Zake woba osobola okulizoninga sipiika yimirira simaanyi ekikubizza Zake kwagala kulwana we tubadde mu paliyamenti olabyeyo alwani we tubadde mu paliyamenti olabyeyo alwani oli musajja mukulu olina abaana buli wiiki ozaala niye abaana b'ozadde era tonnafuna magezi nti munnange oli mu kitiibwa kya taata okudda mu paliyamenti okuwemula ne language signs okola oti sipiika mb'olw'okuba emmwanyi mu bizoninge yimirira okimanyi obulamu bwo bwakugattirira toyina bulamu kyova olaba Seggirinya ye yamanya ne yeewummuza gwe Zake tosinga Seggirinya buvuyo Seggirinya yakola obuvuyo naye yakkakkana yakola obuvuyo bwonna naye Seggirinya yakkakkana nze nkubuulira ye gwalina obusolo obuyungirire ensingo zamenyekamenyeka amatako bagasiba pulasita wenna amagulu gali ku buyungo essuuti oyambadde kyambalo bwambalo olyawo sikerotoni nawe oli muli erisebo oweekalakaasa mugundi olowooza gwe wekanywa enjaga omwo mu paliyamenti ake twakukubye ozannyanga n'abalugwalo oba olowooza eyo gye wakulira e Masaka ne muli emimmonde gya ddimbuka ne gibazimbulula tigwalina amaanyi abo abalugwala tebazannya oddangamu n'oyisa amaaso mu sipiika bajja kukulagako ayasaamirira mbu naye aleeta oluzungu gwe yakoma mu pittu tukuyambye tukuwadde akazindaalo oteesa biki kikyosobola okulizoningawo
awo nno wetutuuze mbomanyi tolina maanyi kyokka ate owakula entalo ku muntu gw'otasobola. Omusajja yamulidde eŋŋoomi bambi omusajja watu Hon Zake twamutuuseeko awo naye nga n'okwogera tasobola agamba omusajja nkubye eŋŋoomi wano ageze n'ankuba wano oba nkubisizza kiki zena ne mpulira nga mpuuzi bannange. Kale we tuli bwe tweyongerayo n'omusajja enjasabigu onono nga kati mu ggwanga lyonna nga yakyasinze okubeera n'abakazi abangi balutaza ebbanga. Munnange ekyokka ekyewuunyisa oba kyekimuyinza ng'alina famire ennungi laba abaana be bannange bonna be banyirira mukyala we mulungi bitya naye naye abasajja tebasiima bannange naye omukazi ewaka twaligambe nti emirimu abaali tagituukiriza egy'ewaka naate ndaba balina abaana kati oba omusajja oba mululu gwe mungi oba abadde alina kasagazi oba abadde alina kiki kubanga lengera alina famire baaba abaana ate nno alaga nti ekintu ky'okuzaala azaalira ddala teyeefeebya era nga munnange olunaku lw'ejjo bwatyo bwe yavuddeyo ne yeetondera mukyala we naye abasajja muli bazibu kyokka era sitiiri wadde bu vidiyo butrendinga butambula naye era ye yavuddeyo n'abyewakana yagambye mbuno munnange maama w'abaana bange ebyo ebintu byolaba ebitambula ku social media sinze oyo muntu mulala nze bampayiriza kale basajja mmwe mujoga munnange omusajja omusanga mbwenzi ng'alina omukazi sinakindi ku buliri bwo ate obusungu n'akuba mu ggwe empi bannange abasajja mwekaza kati sokola bono bwe yeekaza bwe nkuzzaho katono nnyo ku nsonga za Hon Zake muyina mu maaso wano nonno wasuubiza oba wayogera ekintu akituukiza olunaku olwokubiri yavayo n'agamba nti oba ŋŋoomi mu paalamenti ejja kunyooka nga fe tulowooza asaaga yabyogera lwakubiri olwokusatu n'akiteeka mu nkola eŋŋoomi teyanyoosa olunaku lw'ejjo kale sookola ba akatambi kano ate tusobole okweyongerayo noye ebigambo ebyayogera abituukiza laba katono nnyo wano ng'abyogera ate mugenda laba eŋŋoomi mu paalamenti awo kireka yakoma kutogikwatako kubanze ndaba nga Mayi Museveni ebiwandiiko byawandika okumi n'okumu bifaanaganako oluli eri ebyatogikwatako kati naffe n'ab'emifumbi abalina amaanyi gaabwe naffe twetegese kuba stage eddako wali eri temwana mu party 1 nga tweteekateeka kubanga wabeerawo dangerous substitutes kati ffe tuddako kuba stage eddako okulaba nga oba kukifunya tukifunye kubanga ku mwanya bw'ati ate munnange Hon Zake ndowooza munnange olunaku lw'ejjo okuleeta ensasage mu paalamenti yazze ng'akyeteekedde kubanga bye bigambo yabyogera luli ku lwokubiri we yabyogera ate ku lwokusatu ensasage n'ebeerawo mu paalamenti naye era mu kiseera kyekimu abantu bakyalimedde kubagamba gavumenti mwesonyiwe emmwanyi zaffe sokola bakatambi wano katono nnyo ate tusobole okweyongerayo naye ng'emmwanyi zo muzive kati isiko mutwale bya naye kikwatagana ku mmwanyi muzito. Leave our coffee! 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 Emmwanyi efuuse emmwanyi era nga wamma olunaku lw'ejjo mu paalamenti gubadde muliro mwerere naye nga nange sikiwagira nze nange kamwa koogera ali wano emmwanyi ffe ze zaatukuzanga kwe tugula akagoye kwe tuli akanyama kwe tugula akasukaali ewaffe e Masaka babeere Masaka mu kimanyi kino tuli balimi ba mmwanyi nyo kati wogamba nti emmwanyi ozigyawo kiki ky'oba omiininga temutuviire ku mmwanyi kubanga tukyalinayo naye baganda baffe abato bakyasomera nga nabo essuubi yonna liri ku mmwanyi munnange Spice Dana nga w'omulaba ebintu byo bikulidde ddala ennaku zino kati ayambala ngoye zimudebedde t-shirt oziraba kyekyo oluwuzi olukulidde ddala bannange omugagga yagambye ono ye sigenda kumuviiramu wabula kamuzalire musajja we mugagga alina akasimbi akaweerera ddala kali munnange bwenkuzaako eno naye abasajja kiki abasajja ennaku zino nga mutabusa obusungu nga bungi nnyo munnange oyo Haji gwolaba ebifaananyi byonna sigenda bikuterawo kubanga ebifaananyi bisukka mu 40 yavuddeyo olunaku lw'ejjo n'agamba nti aye ne yeetondera abakyala bonna be yali yeebaseeko n'ate ebifaananyi byabwe abakyala nga basukka mu 40 n'agamba nti abeetondera olw'okubakwasa akawuka ka siriimu nti yali badde abakubira naye buno obudde ennamba zaabwe takyaziina wabula kyalina okukola apostinga ebifaananyi byabwe abiraba abitambuze ate bambi abibatuuseeko era bagende mu ddwaliro nabo beekebeze batandike empeke ne bannaaki basajjamu kiki obwenzi nga mu busuusiza abalungi abatuuliriza era
abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku lw'ejjo omwami Abitex yayimbudde poliisi ate munage negenda nekwata Gloria Bugi. Ono Gloria Bugi bamusanze ng'ali mu kusuutinga vidiyo ye alina oluyimba olupya. Jjukira Abitex yali yatugamba nti newe giriba myaka emeka newe liriba bbanga ddi alikwata ono omwana ayolesa obuseegu ku social media. Ne munange emaaso awo nina akatambi ng'ate Gloria Bugi bambe nga yamaze n'avaayo era ng'annyonnyola tebamukwata yeekawula bamukwata ne management ye era nga we baali mu kushootinga video. Naye abantu abamu si basanyufu olwa kino ekintu poliisi kye yakoze okuta amangu mwana muwala ono ng'ate ye kennyini ye yeekwatira essimu ye n'atandika ne yeegaalagala mu ssimu okwolesa obuseegu oba ng'okwonoona abaana baffe ku social media. We are out, me and my manager and my bodyguard. We are free, we are alive, we are thankful to God. We are here to perform and we are ready to cooperate with the police. Nature to dayo kubatwalira omuntu gwe twakwata yadefere twavayo byogera because it's my right. Yeah, it's my right, you know, to keep it private. It's not a must that I should come out and announce everything. That, hey, namukute. Oh, yakozat. Oh, it was my right. So me unalinjaga busy kuzebe biveko kubanga nze ni muyimbi za promoting music secho. Tuba savayo byongerayo. Yeah. Abitex tetunaba naye tugenda gumukulako. Tusibisanga talina evidence kubanga binabingi yatufiriza nga video gye twali tukola ne babisazaamu damages okusula ku police, too many things. Yes, shows all because of something he thinks in his head. Yagamba nti era twakozesa abantu abanjawulo mukubira ng'agamba mbuno amanyi fa abakata. Okay, tetuganye n'abalala mwenna mugwe muti omwali mumanyi naye ogenda otya like mu maaso okusibisa omuntu nga totally very sure because yali asuubiriza nga mwenna naye nenvaayo first of all ne clarifying at CNZ ne tutane public notice. That was first, you should have, after seeing the public notice or the videos, the interviews that came out first, you should have first done some research before wasting our time, money and everything. The shows that we had to cancel because of his games. Bwatyo munange Gloria Bugi bwe nkuzaako era tukyali ku kintu kyekimu kya Gloria Bugi bo munange abantu abamu si basanyufu era nga babuuza lwaki poliisi ono omwana yamutadde eyakwata essimu ye n'agyetunuzaamu n'atandika neyekwata obutapi bw'obusyege era bwe babadde basaba poliisi emukwatire ddala emusibe mayisa tosanga ne bawala banne abayina omuzenga guno bwe banaalaba ng'ono bamusibye obutavaayo osanga bayinza okutaamu obuseegu ne bulekera okutaayaya ku social media. Ngenda kubanga mbalekera naye buli lwokola ebyo ebisasamaza Gloria Bugi ebifaananyi byata batta n'asooka tusasamaza abo n'akola ebisasamaza bannaye bwanyenya akabina naffe tulina obubina lwakuba twewa ebitiibwa bwanyenya obubina bwakola biki kyokka onyenya akabina tolina na banene mu poliisi tolinayo munene yenna asobola kugamba mu mute tomulina bannange buba tolina muntu munene mu Kampala muno mubeere killo naye bakuba olwiga simbula emmotoka yogende eka tolina munene mu poliisi tolina muntu yenna asobola kuba kasimu one call nti namo gundi Gloria bakute kati ogenda mu
ku lwakubiri simanye tulina na kanso bakufunda bakanso ba gavumenti. Why not taking actions ekino kigamba abantu the moment news zo bwe zirinkinga genda ku police we reporting ne bana badde bandiyagadde okukwata bagamba bambi nedda yajja ne reporting enaku z'omwezi date wait naye Gloria Bugina yavaayo ng'akola bisasamaza bw'okola ebivulu bweweekola ebyekimalaaya tetugenda kukkiriza bintu ebyo mu Uganda. Gloria Buge abeere mu kkomera abawala abalala banaalabira lwaki muto obwerere bwammwe. Yes, ate awo nasooka yeekaabya motuka muki bagambye ffe tetukoyera babwerere bw'abantu banange musobola obbeera muno bulamu bw'ensi eno teweetaaga kweyambula fuuka wakali. Nze ndabye abayimbi ab'amaanyi kuba Gloria ali mu layini y'abayimbi ndabye abayimbi ab'amaanyi naye nga tetulabangako na bisambi byabwe nga tetulabangako bisambi byabwe webifa. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavude oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias